Alima Namakula, maama wa Rema Namakula, yali emabega w'ekirwadde ekirimu kutugumbula mu kunjaataseera. Bulijjo ffeeno emboozi tugiwulira naye nga tugibuusa amaaso. Oluvannyuma lw'obutambi bwonna obuzze butambulira ku mikutu gya social media, tulanga mu kunjaataseera nti nno mufu, abantu batuwadde information nti yafa, abantu batuwadde information nti aggwawo. Waliwo n'akatambi akali mu kutambula nga kalaga nti Mukunja ali mu mbeera mbi yenna amezeemeza ebintu. Kati nno ekintu ekikuddeko Mukunja waya n'avaayo n'akola akatambi n'agamba abantu mulekerawo okumubika, mulowooze ku famire ye, biki na biki na biki n'atunnyonnyola. Ekisinze okushookinga Abannayuganda ne kibakuba enkwe ekikwe kwe Mukunjaataseera okugamba omuntu ali mu kumutta tewali mulala Alima Namakula. Agezezzaako okumwegayirira amusonyiwe naye akyagaanye, naye nga bagamba entabo yava ku ssente. Wuliriza, entabo yava ku ssente. Sente ezo ze ziri mu kutta Mukunjaataseera, mumusabireko. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange, ng'okwata ku notification bell, okomentinge tumanye eki kyolowooza ku video ngezo. Nsangayo ku mikutu emirala ku Facebook Nkuza Sheila Adita page, TikTok Sheila Adita page 1, then ne Sheila Adita page. Jangu obeere nga oneyunga kayagala okunkubirako kwendi ku Instagram, kwendi ku Snapchat. Jangu gwe oyogereko nange ne ku Linkpedia kwendi. Katugendeko mu butambi bwa Mukunjaataseera ng'alumiriza Alima Namakula okwagala okumutta n'entabo ya ssente. Ate era tukomewo, tubeeko katono ke tuyigamu, ate era tukomewo. Kale mbalamusizaako amannya yenze Omukunja. Waliwo amawulire agatambuzibwa ng'abantu bapositinga bagamba nafudde. Abatambuza amawulire ago simanyi kigendererwa kyabwe na oluddawa we bafuniramu, naye bifo nga tonnatambuza mawulire ago kale nze oyinza obutambalirira, kubanga nze ng'omuntu nali mbaddeko ku social media, ebyo mba mbimanyi, nsobola obigumira naye lowooza ku famire yange, kubanga gwe buli wokola vidiyo n'ogiteekayo n'ogamba Mukunja afudde, gwe kimanye abafamire baba balina okunkubira, mikwano gyange buli omu aba alina okunkubira. Bw'oba okyalina embeera bindeega n'otabakwata, oli mu mutima alowooleza ddala nti ndabika nakoze eki. So nsaba kubeegayirira abambika bambi temuddamu kukikola, mundeke gye ndi, nange nina ensonga zange lwaki, kuba n'abambika tewaliwo yali ansinga kunyumirwa beera ku social media. Naye bwe mba nasalawo ne ŋŋamba akambeera eno ebintawanya tulabe engeri gye tubifikisinga nga tebiri ku social media, kitegeeza nsaba busabe mundeke mbeera eno. Waliwo abankubidde twagala kuyamba, neeyanziza nnyo naye sirina buyambi bwe neetaaga. Ebimu ku bintuusizza ne ku mbeera obulamu buno kati bwempitamu, ebimu ku byo y'embeera y'okuyambibwa ebyo. Olinajja nzize kuyamba. Kakati abamu ku batuyamba bano si bonna, naye mulimu abajja ng'ekigendererwa si kyakuyamba, ye n'akuleetera n'akuwa naawe n'ofukamira ne weebaza neeyanziza, naye nga tomanyi by'otutte, naye nga yayitidde mu kukuyamba. So n'olw'ensonga eyo neeyanziza nnyo omutima ogwo, naye nsaba mundeke nja kubimaliriza. Maybe omuntu yenna awulira nga yandyagadde okunnyamba, ky'oyinza okunnyambako kye neetaaga mu budde buno kuneegayirirako maama omulungi, maama Alima Namakula ansonyiwe. Bwe buyambi bwokka
bw'oyinza okumpa, teriiyo buyambi bulala bw'osobola kumpa. Oba obuyambi bwonna bwe wandirowoozezzaako yinza okuba mbadde nsobola obwetuusaako, naye ku ky'obulamu maama Aliima wonna we nasobya mbadde nsaba kale ekya ssente kyo tukireke, ssente zisigale tuzireke, naye nsigaze obulamu. Waliwo abantu bange abagezezzaako okwogerako naye omwegayirira naye akyagaanye. Era ndowooza akatambi kasembyeyo kola bw'ati we yagambye. Omuntu baba musiru naawe ofuuka musiru. Recently oba ojjukira nti waliwo yali ampandiyogerako nti atutte emmotoka yange nga tukitambula naye nga kimukoledde naye nga ali kunze. Kati oyo ye yakoma samuddamu ekintu kyonna kuba nagamba people knows me. Kati oyo ye yakoma samuddamu ekintu kyonna kuba nagamba people knows me. Sisobola kuddaawo nti ate nyombe n'akavubuka akakatandika okuyimba. Ebyo nebikoma ffe tetuyomba, ebyo nebikoma ffe tetuyomba. Nze gyendi sirina tabbu yonna, era ekyokumbika ndowooza yekimpalirizza puleesha gye muli okuteekawo. Nze mundeke abakyali mu bulamu obwo kuyimba TikTok, mbaagaliza buwanguzi, mbaagaliza birungi. Otherwise byonna sijja bibanyonyola, kubanga ate wenna agamba bibanyonyola muyinza n'okubiddukamu nga temunnatuuka ate ku ffe bye tutuuseemu. Mukama bankuumire, saagala ate kuddamu wulirayo omuntu mulala nti Mukunja yafudde. Akatambi mu bugubi mu kwewaayo nsazeewo nenkakola, yadde ebintu bya kamera ebyo nabivaamu. Kale Mukama bankuumire. Mukunja Atasera akoze akatambi ako lunaku olwaleero ng'agezaako okugamba Abannayuganda teekako nobawuninga ng'abategeeza nti bannange ndi mulamu. Ako akatambi ke mulaba akatambira ku mikutu gya social media akalaga embeera Mukunja Atasera gy'alimu. Ako akatambi si kake era n'abategeeza nti akyali mulamu, however ayina ebintu ebimutrigalinga nga y'omuntu. Emirimu gyekwatamu talina mirembe, mulwaddemu ebya bulijjo nga omuntu yenna wafuna obulwadde n'ebintu ebirala. Naye ategeezezza nti nno waliwo omukyala amuli obubi, era nga bw'atyo asabye Abannayuganda abasobola otuukirira omukyala oyo bamuyambe, bamwegayirire osanga n'amusonyiwa. Mu ekyo tuyizeemu ki? Baana mmwe abakozesa social media, I once recorded a video ne mbagamba nti bannange muleke social media eno kubavuga misinde. I personally Sheila Adita bwe nali nzija ku social media nayina eddalo nga nvuma buli kimu. I disrespected each and everyone, nga buli omu ndaba ali wansi wange, sigambibwako, nga ne we baŋŋamba amateeka sigawulira until social media bwe yatwala omu ku muntu gwe nalinga nnyumya naye, gwe nafuula nti mukwano gwange, n'ava mu bulamu bw'ensi n'agenda ng'abantu be bamuse. Era ne mbategeeza ne mbagamba nti social media eno mugiraba egenda kuvaako omuntu omunene afe, naye ng'ekigenda omussa kimumwa. Ne mbagamba nti you can do videos ne zituuka ku bantu nga tobavumye tobavodde. Osobola okubeera ku social media ne weeyisa bulungi n'ofunayo emikwano oba ofuna abalabe ob'olubeerera. Jjukira at the end of the day, this is social media, waliyo obulamu obwa bulijjo. Ne mbagamba baana mmwe mufuma naye simu abasooka okuvuma, ate simu abasinze, simu abagenda osembayo. Ebivumo ebipya bijja each and every day. Ne mbagamba mwekomeko, mufuge emimwa gyammwe olw'ensonga abantu tebategeera kyekimu y'ensonga lwaki eyitibwa social media. For everyone, even an idiot can be on social media. Ngawudiremu, even an idiot abeera ku social media. N'atategeera bulungi abeera ku kabeereza olwo abeerako. That's why it's called a social media platform for everyone, omugezi n'atali mugezi. So it's up to you to use it wisely. Bw'ogikozesa obubi ogenda ending up ng'ofuna ebizibu ebiri mu kategori ya Mukunja Atasera.
naye ffe katusabe Mukama nti bambi this little boy afuna okuyambibwa awone addeyo mu mbeera ze twali tumumanyidde. Muyenze Shila Adita, imbagala nnyo.